Kakukubera umukubira mbuzi bose nekatona mwagala kakukubira. If you keep it together, you will live forever and you will be happy. Thank you very much. Wonderful advice. Thank you very much. Allow us to make this wonderful announcement. Master of Ceremonies. Anume School of Nursing is registered and duly recognized by the government of Uganda. I want to say that we offer a nursing certificate and diploma. Then we also offer midwifery certificate and diploma. And it is one of the best schools. The whole of Uganda was gathered in Anume this year when they had a science seminar there. And it was wonderful. Some of them saw to Palisa cannot have wonders. They were shocked. So we please appeal, to all of you that if you have children who don't have placement anywhere, and also means in the government, Anume is open. But remember, we value quality. We don't take numbers. We also take quality. Maureen is here. She's a product of Masaka. We are proud when we reached here, we're able to connect with her. She's not the only one in Masaka that has studied in Anume. And she's completing her course, but there are very many. She's graduating this very year, come 26th of this month, next Friday. She will be done. Please give us children. Palisa community has given you, even Masaka here, Pastor Deo of PAG Church is a friend, and many other people. We have had children from here, and the fathers, even Mbarara. So please give us, you can check on us when the results come. Look at how we are also performing. I know Masaka is one of the best districts, but you can also give your children to know Palisa, Eastern Uganda. Thank you for allowing me to make that announcement. And thank you for making this function colorful. Yes. Palisa, let us give them a hand clap. Yes, Masaka is a city. Thank you. Both city. Yeah. Please, I humble myself. Yes. You know Palisa is a district. We are seated dwellers. You can see our rope, yeah? Just like if you can see us. Yes. We are coming to state status anytime from now. Palisa, we will pray for you, but it takes time, yeah? Yes. Okay. Carry. You can now hand over the gift, yeah? Carry. Take a walk, I but again, I can give you a car. Yeah,
My mother, resident director, James Omoding, thank you so much. Thank you for loving. There you go, manager. PFC banka yakula n'enjine wayo n'egiweeka mwebale nnyo mulolera banka bangula sagala jogera n'egiweeka kumpaka mbira liteyagala naye mugigula kale abagole baffe abalungi Deus ne Joyce babale ku nyumba ebifaanana manager abagenyi baffe our brothers from Pakistan naye ensulu abazadde abatuzaalira abagole abatuzaalira Joyce n'abatuzaalira Deus wabale kuzaala kapo eno abafaanagana bakoze ebyafaayo ate n'amannya mwagalonda bulungi Deus Joyce Deus oluusi gatutawaanya naye mwebale babale kujja yekimuwakola basebo ne bannyabo eno team DFCU tubeebaza twebale kujja kutubeerawo omukolo gwaffe guno mwami Ssegawa mwebale kujja Haji Jamiru n'abalala mwenna bannaffe mwebale nakulekerera amannya ase Joseph Kasa lwa tiimu yange amanyimbo alina banaku nize babaterawo ze bagaba amalazi agenda batukwata ku minzaani naye omusajja ajja kukolamu ziba ziri awo ku bando oyina ozibala nomala nozingiza mu kompyuta akakuma nekazibala nozingiza mu kompyuta nti ziribwezi oliokoteeka wali tajjadde n'ekikumi mu bba munda kyali mwali ebyokunywamu ebiri ogenda kugulaki era twebaza abakulu b'eddiini abatuwadde akaseera kano Bishop Musisi twebaza Musumba Zaake nawe twebaza nga bali kubeerawo ne muwaayo obudde bwammwe ne mujjanga abagole baffe batuufuza obulago bwabwe kikulu nnyo siri bulungi mu kubuulirira tujja kunsonyiwa bwe nali nkula nanyumirwanga nnyo akazannyo ka wrestling ku TV nsanga busaanye bwe kaba tekannagwa akaseera kati kangengera nina okusoma ekiri ku wrestling yoyo arena eyo gye babeeramu ebeera kukerera egireki abantu babeeramu nga bawugana naye bwogeza n'ogambako omu ku bo ayigireko mu ringi akole ku kye bakola si kyangu so nze nina okulowooza nti mwe musinga okumenya ki kye muyingiddemu era sisobola kugamba nti manyi okubasinga kiba kibasobyeko byoziramu gyekikwasa naboda kwamu mwesalire emutongoza mu maaso isi bamunona eri ema ebintu bisatu enjo okwongerako emutayagala gisi yatamira jakwebaza nebaza ba service providers wena abasobozesa okuluno mwebale nnyo nebaza ba MCs abalungi bano
nange ndoza sinawasa naye tumanya mwezuwa mwebale nnyo ba MCs abalungi mwebale nnyo buli omu kiti kye weesa omukolo gwaffe ekitiibwa ensonga eyokubiri wanjulira ttiimu ennene basobola kubaano kasoogedde kuba mitozesa Joyce ayinza obutatula musaala ayinza obutatula musaala bano be bakama baffe be banoonya ssente tubalina bonna kuva mu buli paati y'eggwanga ab'e Palisa. Thank you for appreciating that we do exist in Palisa and thank you for supporting us. Masaka mwetuli nnyo tulina ambassador ow'emukono owanika ku mukono ambassador ow'emukono wuuyo Joan ambassador waffe ali mukono. Tulina ambassador omupya ow'Ibanda abava Ibanda tulina ambassador omupya atula Ibanda oliko omukolo tebakulabye. Tulina ambassador ow'emukono yanywa omwenge ku lw'ekalisizi. Tulina ambassador ow'Ekabaale Kabaale. Tulina ambassador ow'Ekyengera n'ab'omukibuga tubakiikiriki Ekinene n'abasigadde ab'e Masaka nga nange muntwalidde tuli basanyufu. Engeri yokka gye musobola okulaga abagole bano nti musanyuse ndowooza kutweyubako kwegatta ku banki emu yokka tetumanyi eya DFC tetumanyiyo ndala buli omu asookuba ano nga aguddewo akawunt DFC abakulu batupataba ne forms obabwokugalo so nsiwiranga gwe banaaviira wano tujja kuba twogedde ku namba z'abakasitoma zetulina kuba tumanyi mwebuli bangi n'omugole alina forms ze wali so naye temugana mutuukiira n'abagwirawo akawunt omugole naye ekisemberayo ddala kwe kwanjulira abagole baffe akalabo ke tusobodde okubaleetera FCA bayanye ya mitima gyaffe FCA bakozi bano Joyce era nja kusaba sajja alina ssente bakanyama babiri tulina babiri kagagala ne munne Mariam ne Moses mukyano kusipre ekirabo ekyo kituuke bali omugole Mariam yasingawo okumanyi babalina amaanyi baba kinene bakisobola kinene kapaako tusaba nti mujja kukisa bulungi mu bufumbo bwammwe era tubasalira emikisa gyokka lwabatange bonna mwebale nnyo mwebalenyala bano abakyala omuba emirimu nolya bulungi bwabwe nga bona balungi kati mu banko ensonga gye tubaddeko nkulu mubalonda mutya mubalonda kubanga basoma ebya ssente oba bulungi bwabwe kale ebyo bibikuyisaawo mubyomutambula tambula ng'ojja wano ngeri musajja mugagga tambula egira mu buntu bwafiirwa omukisa kati awo ekiriwo kimu nti manaja atiisatiisa abakozi be Mariam kale banno babadde bakusaasira mbu maama weekubye nnyo okoze Fedda kituufu Mariam yeekubyemu emirimu gya Kyengera tegiyinza butamuwuuba abantu bangi ale tululidde omuwalola obwaga mbu yeambasada w'embalala Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbirao. Kubechitwe. Era aji. Kale bakubira oluyimba. Bwe webala ko bose bayimba begaji. Abajirie kijja. Mubeere bumu ne Joyce mwana w'obuwala Katonda gw'atwongeddeho mubeere bumu naye temwerabira embaga bino byonna tubirabye temwerabira abaana ba Isirayiri bwe baatambula olugendo Katonda n'abasomosa ne beeyagala ne bajaguza ne beerabira nti eggye lya Falaawo libateegedde mu maaso. Mumanyi ekyokukola Joy ne Deus ukimanyi si kutuula butuuzi kujaguza kubanga eggye libateeze mu maaso mulime kubeera bwerembe
nga mugenda mu maaso n'okumanya katonda wammwe temwerabira katonda wammwe abafudde gye muli kaakano temwerabiranga yesu nebaza katonda ku lwammwe mwenna abatukoze obulungi obutanambika namwenna bessoogeddeeko mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abampera omukisa nga muddayo mwenna gye mwavudde neyanza nnyo neyanzeege yebale omukyala wange kwereza sipiiki nungi twampimula ddala olwomba yafaanana omusajja yafaanana omugole omusajja imbanza okubasiima munonga kitaawe w'omusajja abwiza obeire lulungi kandi nsiima na ruhanga wawasya amukolo ogu kwa wedding day yanyu nsiima omwana wanje Deus ahurigire nahare ogumisirize okwekwasa ruhanga wakunda Joyce nawe yakwikiririzamu mbwenu mwahangura abasaidi yange mbaterera omungalo mubateere kale ngaruka nsiima saidi waine embagi abakuzalira Joyce abazire ba Joyce imwe wamahururu nyankore abatarakuruhurira biza kubakunurura nimbasiima munonga abokurura Joyce mwebali munonga hati Deus abira ali omwe hati baba babiri oba babiri baza kukora maka ningira ebyo bikahangwaho abwa ruhanga kahangwa omuntu omwe kiyashyira omunsi yareba atashemererwa yayibuuza kanamuha ebintu byona kuko yareba Adamu yaguma atashemererwe yamurondera omuhwezi mbwenu Joyce hati Deus abira ali aho naburabura nakora nataha narya nanywa ngabira atatebekine mbwene eriizooba waba omuhwezi wa Deus ningira ekyo noza kushikiriza okuruga nk'okubyabirebireho okukana eriizooba hati mwaba abantu babiri kandi mwaba babiri mwaza kuba omuntu omwe yonna nti ntwambuza naawe tonjafuna nsiima abantu gurupe yiniza nayo abakuruga Mbarara ite turi extended family yiti ni mpango munonga abantu mpanvu nnyo nnyo wanogera obugenyi bwa Bambarara abanyabuzare bona bakija ningira itwe nka family yi twayeterana ntubaza kurya ente nk'ikumi nazo zibasara ubutatumara twatekaho na friends n'abandi so the extended family nizaho n'abacyaba bantuma Deus wangi ababiza bari president Abaji? kiteza speech kuko bagira ngo kumuraheza obuginyi mwaheza honeymoon aho kwa muri abakozi ni mati mkuza kugira ubwire bw'injo kwe kyo kigango mwize orete Joyce ayike mu family abatiza abakuru n'abato